So, ladies and gentlemen, abatulaba ku mukutu ogwa CRUZ exclusive olunaku olwaleero ndi n'abawana bawala abakola ku NBS program ya She Talk. Njagala kumanya kiki buli omu ajja kubambuulira kiki ekyamutamya abasajja, kiki muze ekigwa tayagala ku basajja, muze ekyoguluma ku bavubuka ennaku zino. So, and of course, come with me tugende tulabe ate embeera buli omu gyagenda okubanga ate atuwa shooting show mujja giraba. So tutandikire kwani? Tutandike ku Tracy. Black Riri. Wanji? Black Riri. So Tracy. Yeah. Batula CRUZ exclusive. Tracy gwendi naye wano olunaku olwaleero. She Talk. She Talk. Pozi wait alinya nyumira. Namazi. No, lile ddala. Black Rihanna. Tracy Namazi Kababito. Ate kalike sente, Oh, the millionaire. Never jaguno. Nine ekibuuzo kyange Tracy. Muze ekyo ogukyasinza okutama ku basajja. Ku basajja. Ensangi zino. Sente nenga tayagala zita. Kinuma. So bozina oba olina okuba nti olina omutima omugabi. Bayaganya omusajja akuwa? Yes. Nawo so byanjawulo. Nawo ogabira abasajja. Ota oba tota? Of course nta. Ota ye? Nta. Okay. Nde namazi. Kishogeza okubuuza. Obadde otegeeza dindako. Anti ba 40 kajuka mwe. N'aba bulungi n'amata. So okuta nange nta sente. Okay. Kubirabo but of course mba nkwaga kisugire kalabo. Yeah, ngwira airport ba milioni 2. Musajja ki gw'okyasinza okusanga worst kissa era yakisinga atya? Guy yali ankoona amannyo. Yeah? Manyi nga yo kissing but naye nga omuntu akoona amannyo. Biba tebinyuma. Nga amannyo gakubagana. Like, gakubagana. It's supposed to be romantic. Ate era ali straight. Kiam kiss you have to bend. Like the ate majaga nonkwata wano mu nviiri. Nakwata wa? Like nonkwata boti. Saga abantu magezi benzo kugenda wabika ate kati. Ate just that's my weakness. Yeah. Nviiri eh? No. Kissing. Kissing. You love kissing? Because I am a good kisser. You love kissing while your eyes are closed or while your eyes are closed? Open? I love to feel it. Okay. Yeah, because kissing is about feeling. Oh. Yeah. So, Sandra. Wanji Alam. We are here. How are you? I'm well. Trine Sandra Lian. Lugi. Sandra, what tell me about your worst kisser? My worst kisser? Ya kissing atya. Ndudde okubafuna naye yase ndoze yali kalo omu yali alinga aluma obulumi omumwa ate nga asaba amalusu. Wali olabeko omuntu ekifo ky'okukisinga nga omumwa abeerangayo omanyi omwana omuto nga bwayonka ebbeere nga asikenywanto kati bw'atabeera bannanga abo ogenda omuvaako ng'omumwa gumyuse nga gumyuse nga agusikambudde mwezi ogamba badde ku competition ya kukisinga. Muze ekyo okutama mu bavubuka ennaku zino abasajja abasuubiza ne batatuukiriza ate n'okuba ng'eyeesoma. Mulimu omusajja oyo ajja n'abeeranga akunyumiza naye nga innocense ali mu kwesoma. Okitegeera ekintu ekyo ng'alinga akunyumiza era munnaye n'akunyumiza n'ebitakwatagana n'ebyotamubuuzizza naye ng'olabira ddala yeesoma n'ogamba Would you date a guy akyezimba? Akyezimba yeah bwandaga nti nno ali mu kukulaakulana ayinayo future ey'okuba nti akulaakulana. Tukula bagayi abeeru nga Chris Banina ne bagayi abaddugavu nga Eddie. What's your taste? Yenna kasita abanga nze asobola okunjagala byenjagala nantegeera. Ate nga musajja aweesa ekitiibwa mulungi. It doesn't matter the color. Bw'aba mulungi ng'alina ssente ng'era buli kimu bwa promising atuukiriza naye nga mu kisenge mufu. Tuyinza okugenderawo neefuna kiyambi. Wanji? Tracy jangu. Tracy. Badde ndaba nga abalimba. Ate nga tulimbira ki? Naganyogolola. Tracy, guy wamanga atuukiriza agaba ku sente azita awunya bulungi naye ng'ekisenge kifu. Ekisenge nga ina sente nga afaana bulungi naye ng'ekisenge ifunayo kigambuka ndaba kyekugambye abeera nagamba kiyambi omuntu niiti waliyo thingi what waliyo nange
waliwo ekintu kyosobola ososigala ng'omwagala naye ng'olina kiyambi nga waliwo amuyambako tambuza ensonga nga bwe tuyiye amagezi aganaamuyamba ate bw'obanga gwe atasobola nga nze atasobola mugamba bebi anoonyeza oba si kyonneefaako ng'omukyalo manye abakyala tumanyi okunoonya obuntu obwo kati nfuba okulaba nga nnoonya obuntereeza neneetereeza kanyenyamagi actually kakwaki kanyenyamagi what is kanyenyamagi ojja kategeera bakategedde nange sikategedde kekaki no abaana basomese senga Tracy senga namazzi namazzi wala kanyenyamagi yaliwo omusajja takwasaganya bulungi ng'osobola okuba nti than going and cheating another person. Sharif, asokojje nawe. Sharif, I rather use kanyanyamaji than going to cheat with another man. Anti tuwe ku magezi kanyanyamaji ke kachi bakatunda mu dduuka. Bakatunda mu dduuka ne gazima ezinya tufu kati simenye nga summarizing enti. Olaba engeri ennaku zino abavubuka gye balimu. Ensonga z'ekisengete zibazimanyi bulungi. Nenga bakola bunyama. Nenga ali obuzibu okukola akanyamate kati kabaka mujinyiikidde naye nga wansi zero. What's your best style? Fish cut. Erandala fish cut. Fish cut yebere cha Eddie. Fish cut. Anti fish cut yebere cha Eddie. Cut fish cut. Tina wana ambassador wayo. Hey. Yeah, mani fish cut. Tuba jamu bala. Janeda. Ama Tracy. Wama show us the fish cut style. Ebere cha just I can't show it to you. Banga ebera mu buliri. No, just to sigire chifananyi. Fish cut. Fish cut oberanga muba mwetunuulidde naye nga bannana naawe muba mwetunuulidde naye nga no this is kuyamba bavubuka kuyamba bavubuka muba mwetunuulidde nga mufukamidde naye kati nga specimen obeera nga alannami kano naye n'alannami nawe girawo ddala ayambadde dress Sandra mugambe nga bwakula ngambadde empale tujja kugira olulala. That's not actually my favorite. My favorite is 360. Yes. Omwana ono 360 ebeera etya mpozi we are testing nkyakinoonye okay lagisa emikono where but your 360 hey yo okay webati then webati ngoli atunudde eri nga nona atunudde eno agitegedde Sharif tubule 360 kati omumwago bwe Sharif tubule 360 naye baadamwe Pate chekajaga nnyo naye tetugenda basonyiwa. Sharif, what's your best style? Kawodoro. Akawodoro bwa eddo. Mpera Sharif single. Sharif, what's your best style? Kawodoro. Agamba dog pee. Eyo. Dog what? Naye banaye namazzi. Negwe. Tracy. Na Tracy ngozo nnyo mu luzungu awo. Dia. Anti just okola search dog pee. Kadulaba enge. Kawodoro yeno. Kati era amaka kadobange gwekola mu kati gokubama akafanani. Dog pee. Dog as in dog pee. Yabasajja mwanguli. Obatowera kugisobola. Etya. Kadobamo embanga ikoze mbote ekigere. Bweti oba kati nga nawe ate kati style kubanga kati tulaga simanyi tugenda kufa nnyo. Ne Tracy abaana bali kweyunidde nnyo. Naddala mu nsonga z'okusomesa abaana ate gwe eri wesinga okunyuma. By the way. Sandra pozi wagambe style kiggwe. Nze nagambye fish cut. Fish cut. Eye erichi waganyo missionary. Eye erichi. Totujja ku mulamu. Eye muswaza. Missionary yabayiga. Nedda. Yabedda. Eyo dog pee. No. Kale gitulagi. Tuli otulimba. Dog pee eriwo bojimanyi. Oba siza. Siza nsiko. Siza nsiko. Eno dog pee eno.